Ebereza Tanzania yali emabega waffe emyaka nga 4 yatuyisa dda kati okukwata Tanzania twetaaga emyaka 8 level kweri. Kakati nze kankulage be bakuleeta wano nga si wawo buli ekyettima okikola wano so bwe kiba ekikyo buli kalungi oleetawa wano ntegerekese paka munagamba nti ekimala kimala bwe mugenda okwenunula njagala mutuuke munyiige musobole okwenunula bwe muli nyiga mujja okwenunula. Yes, sooka onnindeko, sooka owulire ebigambo by'owulidde wandirowooza nti byakusaaga. Uganda okudda emabega kiriwo kagenderere oba kiteeketeeke, kyali mu pulaani oba kiggwawo bugwi. Jeno Museveni ne banne bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'ebbanja lya Uganda balituusiza mu bitundu 52 ku 100 ekitakkirizibwa mu ssemateeka wa ggwanga lya Uganda. Kyokka sooka owulire olunaku olwaleero nga paalamenti lwe lusoose okubeera ng'etuula okuteeseza eggwanga Uganda basookedde ku kwewola. Wuliriza nga tolinawakanya bigambo by'owulidde na kubeera ng'onyiiga. Sooka owulire bino ate nkome mu butongole tusumulule olwo lwogoome. Ekigalo kiteekeko buli munnayuganda yeetaaga okumanya obubaka obuli mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Gavumenti esazeewo etusooke na kiteeso kya kwewola ssente era olwaleero nti egenda kutuula bukubirire okuyisa ekiteeso ekyokwewola ssente empitirivu nno obungi. Bagambye nti mujje motion for resolution of parliament to authorize government to borrow up to 168,976,354 euros. Kwata euro okubiseemu euro emitwalo obukadde 168 976 eza euro. Gavumenti ya Uganda Parliament ye 12 egisoosezza lwetusoose okugenda ku kiteeso ekyaddala batusoosezza. In fact bagenda sooka olutuuka bwetu bagenda sooka kulayiza bantu bano be bagenda okulayiza beba abalidde obwa minisita naye nga tebalondebwa nga b'MP. Kakati balina okuba ekirayiro ky'obw'MP kuba bafuuka be bayita b'ex-official MPs. b'MP agatakuba kati kaluba tebakuba kalulu wali mu Parliament so nga bakulonze kuba minisita naye nga tobadde MP. Kati abo be bagenda osooka okulayira kati nga mutabani wa Moses ali. I, Dr. Samuel Mayanja, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Bavaawo Speaker bagambye mbu Speaker ayogereko gye tuli bwe kinaggwa bayandye ekiteeso. Minister wa Finance and Planning ayandye ekiteeso ng'asaba Parliament ekkirize gavumenti ya Uganda yeewole obukadde bwa euros 168 mu 976 mu 354 168,976,354 euros. Abo bagamba nti baagala kwewola ssente ezo okuva mu UK Export Finance ne Citibank nga baagala okukulaakulanya eby'amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Tebatubuulidde oba batya but development of solar powered irrigation system project phase 2 nti baagala bateekewo embeera ey'okufukirira ebirime nga tukozesa amaanyi g'enjuba. Okay, wetukoledde akatambi kano nga Parliament yatudde dda era ng'ekyagenda mu maaso n'okwera nga ekubaganya ebirowoozo butya bagenda okwera nga beewola ensimbi zino. Jjukira olunaku olw'eggulo nakutegeeza nti gavumenti ya Mwai Museveni eri mu kattuka nsimbi era nga n'abasajja bano okutandika okusala ku mikolo gye babadde bakola munda mu ggwanga Uganda kyavudde mu kubbula lya ssente eriri munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati Jeno Museveni okwewola ensimbi zino mu UK Export Finance bwe zinaaba nga zimuweereddwa oba Citibank. Kakati munnayuganda wenna aliyeyo njagala okitegeere nti ensimbi ze tubadde tubanjibwa milioni 2.8 buli mutwe gwa muntu mu ggwanga lya Uganda zigenda kubeera nga zeeyongera kubanga ate ebbanja ekkadde
terinaba kubeera nga lisasulwako yadde omunwe gw'ennusu oba okuleeta ekiteeso ekyokusooka okusasulwa ku bbanja ekkadde. Basoose kuleeta ekiteeso ekisoose mu paalamenti ey'e12 nga bagenda kwewola triliyoni ezikwata mu 168 n'ensimbi ezigwamu essente eza euro. Kakati nakugambye nti General Museveni okusaba ssente zino azisaba, naye amawanga aga Bulaaya oluvannyuma lw'akalulu aka 2026 akaakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January, General Museveni ne bamulangira ng'ennaku z'omwezi 17 omusajja Mujenyi Byabakama Simon ne yeerangira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Kakati akalulu kano kaazaala leenya. Ebikolwa eby'obukambwe, ebikolwa eby'obutujju, okukuba abantu okwemenya n'okubatta, tiyaggaasi eyakubibwa omuyitirivu, abantu bangi okubeera nga baasibwa ewatali misango. Kakati nno byandifuuka omuziziko mu nsimbi General Museveni zaayagala okubeera nga yeewola, ng'amawanga aga Bulaaya gayita mu kye bayita Western Development Partners frequently review their finance commitments based on findings of the Human Rights Watch, Amnesty International, the UN reports n'ebitongole ebirala ebirwanirira eddembe ly'obuntu lipooti ebiwaayo mu mawanga gano. Byandifuukira ddala omuziziko omunene General Museveni okufuna ensimbi zino, yadde ng'ekiteeso yamaze okubeera nga akiteeka mu paalamenti, era nga paalamenti nga bulijjo jazze ng'akozesa okubeera nga yeewola okutuuka mu bitundu 52 egenda kubeera nga olwaleero eyisa ekiteeso ekyekwewola ensimbi zino, kubanga ababaka abasinga obungi bali ku nnamba ze, era ababaka abasinga obungi tuyinza okugamba nti bali ku sayidi ye, era nga bwe ba NRM. Ate ng'ono kyayagala kye kiyisibwa, kubanga paalamenti wali numbers ze zisalawo ekirina okubeera nga kiyisibwa n'ekitayisibwa. Kakati katusabire General Museveni lipooti zino zonna ezigenda maaso n'okubeera nga zitunulwamu ez'ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe, ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byazze ng'ayogera, era ng'ategeeza abasajja bano nti ekiri mu Uganda kifumba mutuku. Bannayuganda battibwa, bannayuganda basibwa, bannayuganda babonaabonyezebwa. Kakati n'ebigambo ebiringa ebyo bye tuzze nga tulaba ng'ayogera ku pano ez'enjawulo ng'akuutira abasajja bano ab'amawanga aga Bulaaya obutakwata 10 ku kiwa General Museveni, oba oliawo ensimbi zino bazimuwe nga ziriko amateeka amakakali. Era ng'ebigambo byayogera mu EU Parliament, ebigambo byayogera wali mu Geneva Summit, kakati nno bye bimu ku ebyo ebitadde General Museveni ku bunkenke, yadde ng'ensimbi musajja wattu alabise ng'azeetaaga nnyo okubeera ng'azeewola. Kyagulanyi agamba nti essente zino ze zikozesebwa okubeera ng'ate zitulugunya bannayuganda, okubabonyaabonya n'okubeera nga babafuga obumbula. Kakati njagadde kubeera nga nkutegeeza nti paalamenti olutuula lwayo mu butongole olusoose, ekiteeso ekisookedde ddala kibadde kyakwewola ensimbi okuva wali mu UK Export Finance saako ne mu City Bank okulaba mbu ng'ate zigenda mu kiyitibwa Solar System Irrigation. Kakati nno abasajja mu baagala kwewola nsimbi zino baziteeke mu sola, olwo mbu sola zino zikozesebwe mu kubeera nga zifukirira ebimera, olwo agriculture mu munda mu ggwanga Uganda ayongere okubeera nga atinta. Bagenda gula sola zino nga bazigabira bantu, bagenda gula sola zino nga baziwola bantu, oba bagenda kubeera nga gavumenti ku mulundi guno egenda kwerimiranga yo egule sola, olwo zifukirire ebimera byerimye babitunde ku katale basale ku musolo bannayuganda gwe bawa. Nze naawe naye ng'ekituufu tekimanyikiddwa. Sola zino bagenda kubeera nga bazikola batya okuzigyamu ensimbi zino ezigambibwa okubeera nga ate ze zaagala okubeera nga ziteekebwamu. Zikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko najjo sinzire mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya munnayuganda gwa AKTV nange omugezi Kabwandwa Bigambo Promax nze ndiwo okulaba nga tutematema okutanya n'okutagula ensonga empitirivu nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira ampuliriza eby'abaminisita abana abaataalayidde. Kakati nno biranze eggwanga erya Amerika livuddeyo ne litangaaza ku nsonga z'okubeera nga obutuuze buno bulina okubeera nga busazibwamu. Kakati ng'abamu ku bano abayita mu kasengejja wali mu appointment committee, ate eggwanga erya Amerika ligamba bano tebassangayo na kusaba kwabwe kubeera nga basazaamu butuuze bwabwe. Jjukira nakugamba nti abasajja bano okusazaamu obutuuze bwo tekibeera kyangu nga bw'osuubira, era abasajja bano okusazaamu obutuuze bw'ensi eyo gy'oba osabye b'eggwanga erya Amerika bakubuuza kajojijoji w'ebibuuzo, era kitwala akabanga akawerako okusazaamu obutuuze buno. Tunaalinda paka ddi ng'ebifo bino bikalu, nga woofiisi zino nkalu, ng'abantu bano bakyetereeza, oba oliawo n'okugoba ku mpapula eziyinza okusazaamu obutuuze bwe bagamba bwe balina obw'amawanga abiri, ng'ate kigambibwa nti ye muganga alina obutuuze bwa multiple citizenship obusoba mu mawanga abiri.
kakati bingi etugenda okutunulira abasajja abanyarwanda kakati nno nabo bongedde okwera nga bafuuka ekyonga munda mu ggwanga lya Uganda. Nakola akatambi n'enkutegeeza nti mu gavumenti ezeegendereza, mu gavumenti ezirina abakulembeze abaagala ensi zaabo, mu gavumenti enteeketeeke ezigoberera amateeka, toyinza kuvaayo n'ogamba nti omusajja oyo muwadde obwa minisita mwapointize ku mulimu guno nga tomaze kubeera ng'omunoonyerezaako nga tomanyi bimukwatako. Ne nkugamba nti General Museveni kiki ekiri emabega w'okubeera ng'ate abantu bano yabaleese n'abawa obwa minisita ng'akimanyi bulungi nti amateeka ag'eggwanga Uganda tegakkiriza mu kubeera ng'omuntu alina paasipooti, omuntu alina endagamuntu, oba omuntu generali alina obutuuze obw'ensi ezisoba mu emu takkirizibwa kubeera ng'afuuka minisita. General Museveni yali takimanyi nti Adoniya Ayebale alina dual citizenship? General Museveni yali takimanyi nti Calvin Echedu alina dual? General Museveni yali takimanyi nti Lawrence Muganga alina multiple citizenship? General Museveni yali takimanyi nti Satis Kuteesa Mushewere muwala wa Kuteesa alina dual citizenship? General Museveni lwaki yakwata appointment zino oba ebifo bino oba woofiisi zino n'ayagala ziwa abantu bano? Njagala owuliriza ensi enteeketeeke bwe zikola nga zigenda kubeera nga zigaba omulimu. Kyova olaba nga tulaba abantu abali mu bifo nga tebalina bukugu bwa bifo ebyo, kubanga abantu bano tebasooka kukola background check up nga bawa abantu bano emirimu. Bakutunuulira butunuulizi mwana waani? Kakati ani akumanyi? Mwana wa mukwano gwange? Mwana wa mulamu wange? Muyinako kakwate ki? Kakati baani abamuleese okufuna omulimu? Ebyo mu Uganda bye batunuulira nga tebasoose kutunuulira ku buyigirize, nga tebasoose kutunuulira ku background check up, nga tebasoose kutunuulira ekyamazima bikwatana ku muntu oyo. Kakati bye tulaba wano. Jjukira nti Joel Ssenyonyi bwe yali ali ku kakiiko akakosase yakunya omukyala oli eyali akulira ekitongole kya Uganda Airlines, mukimanyi bulungi nnyo nti yazuula ebirumira bingi. Yazuula nti omukyala ono yali talina bukugu bumala, yali talina buyigirize bumala kubeera ng'akulira ekitongole kya byannyonyi munda mu ggwanga Uganda, naye ng'ono omulimu baagumuweera nga yaguliko. Kaakati bano abasajja n'ono omukyala ababadde baweereddwa obwa minisita nga General Museveni tamaze kunoonyereza yabadde agendereddemu ki okubeera ng'ate woofiisi zino azikwasa abantu batamanyiko mutwe na magulu. Njagala owulirize ensi ezigoberera amateeka, era njagala owulirize ensi ezaagaliza ensi zaazo, oba bannansi nga baagaliza ensi zaabwe, oba nga abakulembeze bafaayo ku bukulembeze mu nsi yaabwe nga bwe bulina okubeera nga butambulira ku mulamwa era ku mitendera emituufu era mu mbeera ey'amateeka. Bwe bakola nga bagenda kubeera nga bakuwa emirimu. Njagala owulirize eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Tanzania, bwe baba nga banaakuwa omulimu ekyamazima basooka kunoonyerezaako. Bino tebibeerayo, naye lwaki mu Uganda bino mwebiri? Sooka owulire ebigambo bino ate nkome mu butongole. Mukwano gwange nkutwale eri Abanyarwanda sako n'embeera z'abano baminisita abana buzongedde okubeera nga zisajjuka nga General Museveni naye kennyini ayongedde okubeera nga ate ekintu akiswaliramu atya. Sooka owulire bino. Information society kati gye tulimu tetukyali mu industrial revolution, katuli mu information society. Mu information society amawulire makulu kati gavumenti erekebwawo akawugiro weesobola okubaako geezebera. Naye nkugambye nti era ssemateeka egamba nti embeera eyo erina kubanga eri demonstrably justifiable in a free and democratic society. Kuganga n'omwana omuto akirabirawo nti eyo information gavumenti keegyekuumire. Naye wano olonze kazibu okubeera minisita, ngenda kuwaayo CV yange, ekyo kikosezaawo. Lwaki Seruza tagenda n'akwata ebintu ebigenda maaso? Sina Seruwoza yekka ne mbiteeka ne ku terefayina amawanga amalala bwe gakola, wane Kenya bwe bakola bimera bulwatu naye nga tunatuuka naawo kasita amannya bagaweereza mu Kenya. Sipiika buvunaanyizibwa bwo okutegeeza bannansi ng'ayita mawulire nti tugenda kubeera n'abantu bano mu kakiiko, tubawadde ennaku bweziti n'essaawa bweziti, muleete bye mumanyi ku kazibu ne Seruwoza bive mu bannansi nga bakola ku mbago wakati olwokuba kali mu nkukutu. Kyokyola nti Dr. Muganga abatadde ku kisenge ti Deputy Speaker ayina alipoota gy'abadde asomera wansi w'emmeeza, tetumanyi butuufu bwabyo, tetulina na ngeri gye tuyinza kumuyamba kumuwolereza. Tetulina ngeri gye tuyinza kumuyamba kumuwolereza. Tumuyambe tutya?
So bannansi basoko mu Kenya bannansi basoko kuleeta endowooza zaabwe byebamanyi ku birambikiddwa nti era lumu waliwo omuntu yali asaba bulamuzi Kenya mu kakiiko akasunsula ebiwandiiko ebimwemulugunyaako mu wiiki emu byali bisoba mu 1000 ye Kenyini n'ategeeza kakiiko nti ebintu ebyo si bituufu naye ku lw'obulungi bwa Kenya ekifo nkitadde kubanga ne bwe naayitamu naye nga lwoba Nakenya 1000 nga balina ebirowoozo ebyo ne bwe bitabeera bituufu perception yokka emmala obutasaba bwa Ssaabalamuzi kifo kyali kya bwa Ssaabalamuzi kakati kubanga ne baba balonda mulamuzi akakiiko akasunsula abalamuzi nako kaba mu lwatu ffe wano nakeera kakyali mu kyama era akakiiko tekasemba busendi nti tukuweereza mpanya 3 president londako omwe Kenya kati nvudde ku appointments committee ndi kakiiko akalonda abalamuzi okay kagaba obubone nkaga nti ku 10 abazze Seruwoza yasinze Kazibwe wakubiri owokubiri tebamuweereza balonda asinze ono yasinze kuba kati ffe obuzibu tulina wano nti aba president basobola okuweerezaayo Seruwoza ne Kazibwe nga Kazibwe wakubiri mukulu n'alonda Kazibwe kati Kazibwe atuula mu ntebe nga tabukalamu kuba buli kaseera gati omusajja yanyamba buyambi ne wali Seruwoza agenda amanyi nti nayita mu mitendera buli kisaanyizo nakirina nali nteekeddwa okubeera wano so kati ekizibu kye twesanze era kye tubeera tuddamu buli kaseera Uganda ekula myaka naye ebikolwa tebikula tuyina n'okukula ebikolwa tukkiriza nti gye twatandikira bwe twatandika naye ssemateeka tayinza kukolebwa myaka 3 ne tuba ng'ebintu ebikulu obwerufu obwogerwako mu ssemateeka tebulabika abannamateeka balina enjogera nti justice should not only be done but it must be seen to be done nti obwenkanya tebulina kukoma kukukolebwa naye bw'obukolamu balina okubanga babulaba bukolebwa kati wano muganga gamba obwenkanya tebwakoleddwa naye tetumanyi oba ddala tebwakoleddwa tuwulira ludda lwolwoka yes eggwanga Uganda ekyamazima lisigalidde mu bintu bingi lisigalidde emabega mu mbeera nnyingi nnyo era ebigambo by'omusajja bye twatandise nabyo eyawummula Katikkiro Dani Muliika byongedde okubeera nga bituukirira bw'owuliriza emboozi y'omusajja Dr. Kaziwe engeri gy'annyonnyolamu amateeka munda mu ggwanga Uganda engeri gye kasigalidde emyaka 30 emabega nti buli kintu ekyabwe bakikola mu nkukutu tewali kintu kye bakola mu bulambulukufu tewali kintu kye bakola mu bwerufu kubanga baagala nga amaanyi gonna gali mu mikono gya muntu omu nga yasalawo General Museveni asazeewo wabula institutions zino zonna eziteekebwawo okubeera nga zisalawo ku maanyi gaazo tazikkiririzaamu kubeera nga zisalawo kubanga kati akakiiko bwe kabanga weekali appointment committee bwe banga weeri nga yasalawo nti muganga tayita lwaki essaawa zino baba bamulemeza mu reesi lwaki essaawa zino aba afuuka topiki bannayuganda nga bavuddeyo ne bagamba nti nedda oyo tetumukkiriza oyo tetumwagadde lwaki aba ateekebwawo ku mpaka nkugambye nti Kenya omusajja akunnyonnyodde n'akugamba nti eyali alondeddwa kuba Chief Justice bannakenya batono nnyo abaavaayo okuwakanya obuwanguzi bwe ku kifo kino n'ateeka wansi ebikola n'agamba ku lwa Kenya n'okubeera nga bannakenya bali contented ku ekyo kye baagala nze kanzire ebbali ate omuntu gwe baagala atuule mu kifo ekyo naye olwaleero ng'amateeka weegali appointment committee galina okugoberera bwe banga yagogoberera muganga ne bamuteeka ebbali ate n'atandika n'okubeera nga agenda kubijja mbw atulage nti maama we bamuziika wano taata we bamuziika wano bwe tutamanyi oba wuwe basiwuwe nga ye akaaba amaziga akulaga nti woofiisi ajagala agifiirako nga bannayuganda bagamba tagigendamu kiba kikulaga enjawulo wakati w'ensi ekulira ku mwoyo gw'eggwanga n'ensi erimu abantu abeeyagaliza ng'abantu wabula ate n'akakiiko kennyini bwe kabanga waliwo amateeka agakulaga nti ddyo taweebwa lwaki ate oba Satis Kuteesa omuyisaawo lwaki Ekyedwa omuyisaawo lwaki Adoniya ayeebale naye process eno mu vetting ayitamu ate ng'amateeka gakugira ekyo kyali nga tannaba nakubeera nga akituukiriza oba oliawo nga bwe tugenda okubeera nga tulaba mu maaso eyo naye nga kisinga okubeera nga kikwasa ennaku kwe kulaba abantu abakaabira woofiisi n'akulukusa n'amaziga n'akulaga nti yagwanidde n'akola buli kimu okulaga abantu nti yasaanidde nga bba abantu bamugamba tosaanidde togwanidde mu kifo ky'okudda ebbali ku lw'eggwanga lyagamba nti ayagala nti Uganda endi ku mutima
nze ndi munnayuganda ng'abalala kati dde bali munnayuganda omulala abantu gwe baagala atwaze lwaki tokkiriza kubeera ng'odda bbali kyekibuuzo ekisinga okubeera nga kinene mu bannayuganda bwe kuba nga si kweyagaliza nakubeera nga woofiisi zino tuzaagalamu abantu ab'olubatu abantu betulinako akakwate abantu betulinako eŋŋanda lwaki tusooka kubeera nga tunoonyereza ne tukola amateeka kye gagamba General Museveni kye tubuuza yawa abantu bano ng'akimanyi oba nga takimanyi sooka owulire n'ebigambo bino ate nkomeyo nkutwale mu ggwanga erya Amerika lyo lyamaze dde okubeera nga livaayo ne lifulumya ekiwandiiko ku basajja bano n'omukyala amanyikiddwa nga Shatis Kuteesa ku mbeera y'okubeera ng'ate obutuuze bwabwe busazibwamu kakati nno bano General Museveni kugambye nti bamulakidde ate naye kennyini bamuleka aswadde ng'aswaluse kubanga owootya abantu ebifo bino nga tumaze okubeera nga banoonyerezaako na kumanya kituufu ki kye bali gwe n'omala gavaayo n'ogamba nti we muwadde obwa minisita n'oli muwadde n'oli muwadde n'oli muwadde nga tomanyi biki bibakwatako yali abimanyi ng'alina kaabala oba yali takimanyi era asigala aswadde mu pabuliiki nti Uganda ebifo bwe batyo bazze nga babigaba nga bawa omuntu ekifo ky'atasobola nga bawa omuntu ekifo ky'atalinamu bumanyirivu nga bawa omuntu ekifo olw'okuba nga bamumanyi kakati ne wano oba minisita kitandise okubeera ng'ate kyeyoleka mu lwatu mu bantu abalumiddwa kye bayita obwa minisita siraba nga kalumiddwa nga muganga bukyaŋŋambaawo of course mu bantu abalumiddwa obwa minisita bukyanga ntandika kutegeera siraba nga kalumiddwa nga muganga so nga ate nze nakalaba abantu babiri be batutte mu palamenti ne bagana bavetinga omuli Sebaggala seya bagana omuvetinga bamuvetinga n'atayita yagana mu vetting teyayitawo okiwulira mu vetting yagana okukola ki okuyitamu naye bwe yakomawo teyevulunga mu nfufu nga muganga olwaleero njagala okuyimirira ku mpewo wano okunnyonnyola abanyarwanda abeetwala mu sitayiro ya Gashumba ne mu sitayiro ya muganga mukendeeza akamanyiiro ngenda kubuulira ebintu biringa bisatu olwaleero ngenda kwogera ku kintu ekiyitibwa muganda njogere ku bannansi njogere ne ku bagwira abajja mu nsi yaffe specifically abanyarwanda ngenda bakoonako lwakuba nti bakutte nnyo omumuli mu kwagala ogamba nti bo baasoba ku balala njagala tunuulire ekintu ekiyitibwa okubeera omugwira mu ggwanga era tugambira nti bano bannaffe balungi nga tutudde nabo ne tunyonyolegana ngenda kubuulira ekisooka bwana gundi tunuulira abanyarwanda nga bajja wano basookera Kisolo ne babagaana ne bayingira ne bajja mu Kigezi ne babagaana ne bajja mu Ankole ne babagoba mu Buganda ne tubasembeza ekyo kituufu era obo batunulidde abangi batandikira ku ssaza eryawula Buganda kwa Ankole eryakabula tunulira amasaza ago begati agetolodde ne mabega Kayunga Sembabule tugambe Buddu Masaka webali nnyo omwo okiwulira kakati bwe tuvaawo Gomba ago bwe gatyo Luweera awo babaye kati bwe tutunuulira ebintu ebyo abantu bano nakunyumizaako ne nkugamba bafaanagana abatuusi babeere Rwanda beeyita batuusi ne nkugamba Tanzania beeyita Banyambo Congo beeyita ba Entarahamwe Abanyamulengo Banyamulenge beeyita Abanyamulenge Congo abo bawulira bwe bajja e Uganda Balaalo bwe babeera mu Ankole beeyita Bahima ye dokiti gye bagwamu bwe bajja wano mu Buganda n'ebitundu ebirala ebisigalidde beeyita Balaalo kyokka bonna abo abantu si babi ate tebakikulimbanga naye mulimu akaavaamu akabinja
akatusigira ekifaananyi bali bafaanana batya era akabinja ako kekakulembera bano bagashumba abagamba tebagambwako tebakola ki ngenda kubulira lwaki bw'otuuka okugamba bannansi olwaleero tubadde Kagame yeegaana M23 nga Kagame yennyini pulezidenti alumiriza nti abo bannayuganda ne Mwai Museveni ng'alumiriza nti abo baki beeri banyarwanda ne zi UN zitaddewo zi sanctions na biki ku bantu abawagira M23 Gasumba oyimiridde ku TV ogamba nti senga mugaana okuwuliriza ffe abanyarwanda mulinde M23 wano era ffe tetugenda baviirako awo n'ettaka lyaffe tuddayo nalyo bali baalijjawa nga bajja aye naye teeka kusinotulaka n'ettaka lyaffe tudda nayo e Rwanda ekibuuzo ndalitwala bati Rwanda ennungi gye beenyumirizaamu okimanyi ne Kagame yennyini tasobola bakkiriza kuyingira naye ekyenjawulo we kiri tubadde tunoonya waliwo no meya w'Entebbe Fabrice ennaku ezo bakwata ssente ku akawunti ye nga zeetaka ezasponsalinga abanyarwanda era ezasponsalinga aba M23 ebo abanyarwanda abavandimwe abeegattira mu gulyo ogubinja baguyita abavandimwe biki gwe musango gwe bamusomera kubanga basobola okukwata omuntu nga tebamusomedde ye yennyini yawaaba defusi wezikwata n'agiwawaabira omusango ne gumuka mu vi kati baamubakadda sente zibadde ziyitako nga zisponsalinga M23 Yes. Embobo justice esobola okuyunga kati egeja atatuuka mu kooti tetumanyi kikyali naye nga omusango tegwa
Mwaleko ajati nakalemba omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Alright, si buli munyalwanda ali munda mu ggwanga Uganda nti anyumirwa ebikolwa by'abasajja bano ba Frank Gashumba bwe bagenda mu maaso n'okwera nga beeyisaamu munda mu ggwanga Uganda n'okuteekawo embeera eraga nti bo banjawulo nnyo era ku bantu abalala abasigadde tribal empitirivu eziri munda mu ggwanga lya Uganda oba oliawo ne kuzimu tribal ezo ate nga ze zaabasenza. Kakati ebyomusajja amanyikiddwa nga Lawrence Muganga byo si birungi kye kituufu. Yadde nga bano bino byonna babikoze, yadde nga by'owulidde byonna obiwulidde, omusajja ono ye alabika nga okufuna obwa minisita ate yakyasinzeeko okwera n'emikisa emitono. Wuliriza, okusinziira ku ggwanga lya Amerika nga bayitamu embasa eri munda mu ggwanga lya Uganda, bo bavuddeyo dda ne bategeeza nti abasajja bano bonna tebannaba kubeera nga bavaayo kuteekayo mpapula za kubeera nga basaza mu butuuze bwabwe. Era okusinziira ku ambasada ow'eggwanga lya Amerika munda mu ggwanga Uganda William Pope yavuddeyo n'ategeeza General Museveni nti omusajja amanyikiddwa nga Adonia Ayebale ye yekka eyataddeyo empapula ezisazaamu obutuuze bwe obw'eggwanga erya Amerika. Omukyala Satis Kuteesa Mushaure muwala wa Kuteesa Samuel oli ow'emawogola Sembabule Lugushulu tannaba kubeera ng'ateekayo mpapula ze. Calvin Echedu tannaba kubeera ng'ateekayo mpapula ze. Ne Lawrence Muganga ebimukwatako ate eggwanga erya Amerika lyo terinaba kubeera nga limanya kubanga ate ono embasa y'eggwanga erya Canada yalina okubeera ng'ate mukwasaganya. Kakati eggwanga erya Rwanda nayo tetunaba kubeera nga livaayo kwogera ku by'omusajja Muganga ekigambibwa nti ono naye alina obutuuze bw'eggwanga erya Rwanda. Kakati okusinziira ku process nga bwe nagikulaza olunaku olw'eggulo nti eggwanga erya Amerika litwala wakati wa weeks 2 ne weeks 6 okusazaamu obutuuze, ate ng'onnyonnyodde nnyo oba oliawo abasajja bano n'okusazaamu obutuuze bwabwe bayinza n'okukubeera nga bakuba fayini kubanga nakugamba kasita bakuwa obutuuze bw'eggwanga erya Amerika services nnyingi z'ofuna nga ziva mu gavumenti ya Amerika okujja eri obulamu bwo oba oliawo n'abantu bo abakuli ku mugongo oba oliawo ng'abaana b'ozadde. Kakati ebintu ng'ebyo eby'okuweerera abaana eby'okubeera nga naawe kennyini bakuteekamu ensimbi ez'okujjanjaba okulabirira nga bw'omanyi amawanga gano bwe galabirira abantu baago. Kakati ate n'ovaayo n'ogamba nti nze obutuuze bwammwe mbusazaamu nga bamaze okubeera nga bakuinvestingamu oba oliawo eggwanga bwe lyandikufuniddemu ate n'oba nga oyagala baddukako balina embeera gye bayinza okubeera nga bakuteekako oba n'okukukuba penalty obutaddamu kubeera nga oba oliawo bw'oddamu okusaba obutuuze toddamu kubeera nga obufuna oba n'abaana bo bennyini okubeera nga ate obutuuze bwe baba nga babufunira ku ggwe ate nabo obutuuze buno ne babusazaamu. Kakati nno abasajja abamu kigambibwa nti Calvin Echedu akyatidde okubeera nga asazaamu obutuuze bwe. Omukyala Satis Kuteesa akyatidde okubeera nga asazaamu obutuuze bwe era ng'ebbaluwa eraga nti ono yatandise process y'okusazaamu obutuuze tennaba kubeera ng'efunibwa wali ku embasi y'eggwanga erya Amerika. Sako ne Lawrence Muganga eyavaayo n'ategeeza nti mwetegefu okusuulawo obutuuze bwonna asigaze obwa Uganda tannaba kubeera ng'ate aleeta bbaluwa za nkomeredde eziraga nti ono yataddeyo okusaba kwe obutuuze bwe busobole okubeera nga busazibwamu. Jjukira nti process eno etwala wakati w'emyezi 2 n'emyezi 6. Kakati emyezi 6 mirambirira nga woofiisi zino teziri mu bantu, emyezi 2 mirambirira nga bannaabwe bamaze dda okubeera nga balayira nga teziriimu baweereza ggwanga Uganda, tunaaba tuliwanga eggwanga erya Uganda era yono vulugu azza eggwanga emabega. Nze nakugambirawo mu kusooka nti omuntu yenna ng'alina obutuuze bwa nsi 2 ng'ensi gye baamuzaaliramu bw'eri agiraba era mwakulidde agamba mmazewo emyaka 5 n'asalawo okusulawo obutuuze bw'ensi eyo aba alina ebigendererwa bye byalabanga mu nsi eyo tebiggwa. Kati omuntu ono omwesiga otyo mu bwa minisita ate n'omugamba sazaamu obutuuze bw'eri ensi gye bwe wafuna tukuwa obwa minisita mumukako okuddamu okubeera n'obutuuze bw'ensi emu eyo gye yali yatamwa edda era nga yalaba ebigendererwa byayo tebikola
era nga ye alaba talina weetambula era nga alaba ye tekiggwa. Kakati mu ggwanga Uganda ekyamazima tewali bantu balina butuuze bwa nsi emu nga babubeddemu ebbanga lyonna nga balina n'obuyigirize ne qualifications ezibasobozesa okubeera mu bifo ebyo ne babateekamu ne bayisonyiwa bano be bakako obukasa okulaba ng'ate n'obutuuze babusazaamu. Kati mu ggwanga lya Amerika njagala osooka owulira ebigambo ebivaayo nga balaga nti bano abamu ku abo ate General Museveni be yalemezzaako era bagamba nti mwekoleko mangu tulabe nga tuwa bwa minisita tebannaba kubeera nga bawaayo na mpapula za kusazaamu butuuze bwabwe kubanga bamanyi nti bwe banaabusazaamu bingi ate biyinza okubeera nga biddirira. Jjukira nti obwa minisita osobola okusazaamu obutuuze leero ate n'omalako emyezi 6 ku minisita ne bakuggyako ne bateekako omuntu omulala nga n'obutuuze bwe wabusazaamu. Oba oliawo ng'omusajja nga Calvin Echedu omukyala nga Satis Kuteesa be bamu ku abo abatannaba kubeera nga bo balowooza ku kyakusazaamu butuuze bwabwe nga balaba obwa minisita bwa kaseera buseera oba oliawo nga General Museveni alina akanyebwa kaatega kyayagala okubeera nga ayisaawo. Kale no General Museveni naye ali mu kattu okubeera nga ate ne mukyala we kennyini Janet Katawa Museveni tannaba kubeera nga avaayo kulayira oba oliawo n'okubeera nga ate ye tannaba na kubeera nga ayita mu vetting kubanga ate ye ne vetting ya Zoom ono teyasobola kubeera nga agisobola. Kati awo obulamu bwe tetumanya oba bunaamusobozesa okubeera mu kifo kino ekyamuweebwa oba anaakibeeramu ku mpaka oba anaabeerawo nga takola. Nze naawe amateeka g'eggwanga Uganda nga bwe galamula bwe galina okubeera nga gateeka ku mukyalo ono. Twebuuza tewali mateeka galaga nti omuntu amala akaseera bwe kati nga tayise mu vetting nga talayidde ekifo kino kiweebwa omuntu omulala. Nze naawe tugenda kubeera nga tunoonyereza ku tteeka erirambika akaseera akatuufu woofiisi eno kalina okubeera ng'emala nga teriimu muntu. Ye owaayo ebya Uganda bikolera ku mateeka. Olaba ne gavana wa banka yamala emyaka n'emyaka ng'afudde nga tetulina banka gavana. Kati olwo eky'okubeera nga oli minisita kiralemerawo abasajja bano okubeera nga Janet taliiwo mu woofiisi amala ebbanga lyonna lyayagala oba mulamu oba yafa tewali amanyi nga n'omubiri gwe oba n'obulamu bwe kennyini ensi baganya okubeera nga bagibulira ekituufu kiki ekibuliko. Kakati nno kya ssanyu nnyo nti abamu ku abo abakoze omulimu gw'okubeera nga batta munnabyamizannyo munna Uganda abadde yeekolera akasente ke munna-Uganda atalina ttabbu bakwatiddwa. Njagala osooka owulirize ebigambo bino biva mu ggwanga lya Amerika ate oluvannyuma nkutwale eri ewali abasajja bakulu abakulidde ekikwekweto ky'okutta munna-Uganda nga bano bakwatiddwa era nga bagenda kubeera nga bajjuza ebibuuzo lwaki ono bamukozeeko ekiyitibwa mu justice. Musajja wattu atalina ttabbu, musajja wattu munna-Uganda nga abalala abadde bakeerwa ku makya okwekolera emirimu gyabwe era nga munnabyamizannyo nnyo era nga n'eggwanga lya Uganda libadde limusuubira mu kingi. Abasajja bamumizizza omukka omusu. Amerika embasa ya Uganda egamba ki? Wano bonna abatannaba kubeera nga ate bawaayo mpapula zisazaamu butuuze bwabwe. But our commitment to working with the Ugandan people remains very strong and very sustained. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga ambasada w'eggwanga erya Amerika wamu ne embasi yonna evunaanyizibwa ku nsonga z'okusazaamu obutuuze emaze okugenda maaso n'okuba ng'eyanukula baminisita ba General Kaguta Museveni be yabadde alonze nga balina dual citizenship. Nakugambye abamu balina dual citizenship abalala balina multiple citizenship. Kati ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga ye alina obutuuze bwa mirundi esatu, alina obwa Uganda, alina obwa Rwanda, alina obwa Canada. Kakati ate waliwo bano abalala abalina obutuuze bw'eggwanga erya Uganda, balina obwa Amerika ate nga bandyagadde babere ba minisita kubanga bano bagenda maaso n'okubanga balondebwa. Omukulu embasi y'eggwanga erya Amerika emaze okkamutema, emaze okumutegeeza n'okumwanukula ku eyo process. Jjukira olunaku olwajjo nakuwadde video banga wabadde otugoberera era nga wabaddeko naye nkugamba nti bano abakulu baatulimbye. Teriiyo kye bayita renunciation oba to denounce. Abasinga obungi nabalabye mu comment section nga mugamba ekigambo renunciation tekiriiyo, ne mbategeeza butya bwe kiriyo era nga nakyo kikozesebwa mu mbeera eno. Kakati baatugambye nti baasazizzaamu obutuuze bwabwe ne basobola okukkirizibwa okugenda maaso n'okubanga bafuuka ba minisita. Naye njagala okutegeeza nti kino tekisoboka, tekirisoboka era etteeka si bwe liri. Bw'obanga wabaddeko ku vidiyo eyo wabitegedde, bw'obanga vidiyo tewagibaddeko njagala okusaba oddeyo olabe vidiyo eyo. Kakati wenjogerera ekigudde mu State House si kya bulijjo. Embasi y'eggwanga erya Amerika emaze okuba ng'ekabatema naye bategeeza nti kale abamu baatandise ku prosesi kakati nga Adoniya yeebale. Naye tekitegeeza nti olwatandise ku process nti katolo baafuniddewo certificate. Jjukira nakugambye nti certificate etwala obudde nga process gye wayitamu genda maaso n'okusaba obutuuze. Process kumpi y'emu
eyagala okufaanagana ne gy'olina okuyitamu ogenda maaso n'okubanga olina nsinga obutuuze obwo. Kakati njagala okutegeeza gavumenti ya General Kaguta Museveni ku bulanda gye baabadde bakoze kyabadde tekisoboka era baabadde tebasobola kugenda maaso n'okubanga obutuuze obwo babusazaamu nga bwe nakutegeezezza baminisita baalayidde naye njagala okutegeeza nti abo abataasobodde kulayira bennakugambye nti tebagenda kulayira era njagala okutegeeza tebaalayidde wabula newankubadde baabadde bamaze otulimba nga batugamba nga bwe bagenze maaso n'okubanga balina nsinga obutuuze bwabwe amangu ago ne nkutegeeza nti kino tekisoboka. Baminisita bagenze maaso n'okuba ebirayiro byabwe era bo ne bagenda maaso n'okutandika officially ekisanja kyabwe kino nga baminisita mu bitundu oba mu bifo ebyo General Yoweri Kaguta Museveni byabadde yabalonderamu. Alupo Jessica Ross Epel, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Kakati bano oluvannyuma lw'okuba nti baamaze okukuba ebirayiro byabwe General Yoweri Kaguta Museveni ng'alindiridde ripooti okuva ku baminisita bali abana nga bwe mbakugambye abaabadde balimbye eggwanga nti bamaze okulinawo nsinga oba bamaze okusazaamu obutuuze bw'amawanga ag'enjawulo bwe balina ekintu ekyabadde tekisoboka ng'era bwe nakugambye ekibaguddeko mu kadde kano wenjogerera eggwanga lya Amerika limaze okubeera nga libaanukula era nga wenjogerera bakitegedde bulungi nnyo nti kakati bino si we bitambula nga bwe baatulimbye ekiva ku Embassy njagala okutegeeza Embassy egenze maaso n'okubanga ekabatema ebagambye etya. The United States of American Embassy has provided Ugandan authorities with additional information regarding Foreign Affairs Minister designate Adoniya Yebali's citizenship renunciation process and General Yoweri Kaguta Museveni review the status of 4 minister and ministerial nominees whose swearing in was postponed over citizenship concerns. Wanono waliwo ababadde bampakanya era ababadde bambuuza akanana akataano mu komenti eyo nga baŋŋamba ekigambo renunciation tekiriiyo bamanyi ekigambo denounce. Njagala okutegeeza ekigambo kiri renunciation process okusazaamu obutuuze awo si ensonga eyatuleese. Wuliriza Embassy y'eggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Uganda yagenze maaso n'okubanga eyanukula era neyetegeeza General Yoweri Kaguta Museveni ku process eno era naye bwe twogerera mu kadde kano sikumantaala akyamaga steps ki zalina okuteekinga solution ki gyayinawo mu kadde kano ey'okulaba nga waakiri abantu be bano oba anaabafunirayo kafo kalala etteeka nga teribagaana kasaavingamu oba oliawo agenda kuwalirizibwa musajja wattu agende maaso n'okubasuula. Abamu ku bo bagambye okuba nti baatandise ku process abalala tebannatandika ate bannaabwe bo bagenze maaso n'okuba nga bakuba ebirayiro byabwe era ne badda mu bifo nga n'ezimu ku statements ezaakoleddwa naddala statement ya Thomas Tayebwa yagenze maaso n'okuba nga erimba bannansi wenjogerera nga naye statement eyo yandibanga egenda muzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Baminisita abaalayidde baatandise wabula bano bakyaliko question mark nga kwe kuli ne muwala wa Saamu Kuteesa amanyiddwa nga Shatis Kuteesa Musherure. Ebibuuzo bingi nnyo ku mukyalo oyo olw'ensonga ssente ze balina na buli kimu kye balina okusaba obutuuze bw'eggwanga erya Amerika ekigendererwa kyali ki? First thing first. Ebibuuzo bikyajja lwaki baali basaba obutuuze bw'eggwanga lya Amerika ensonga yali ki nga kakati mu kadde kano era etandise obubakaluubirira okulaba nga obutuuze obwo babulinawo nsinga ekintu ekitandise okuba nga kirabika nga ekibakaluubiridde kubanga ne mu kiwandiiko wano kye nnina kye ngenda okuyitiramu ye tekimwogerako. Adoniya Ayebale ono abadde ambasada oba akyasavinga nga ambasada wa Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte ye kikakasiddwa nti ye yatandise edda ku process era bayinza omuwaayo akadde katono n'agenda maaso n'okuba nga addamu okuba ebirayiro bye agende maaso n'okuba nga asaavinga mu butongole. Kakati ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga ate naye ebibye bikyali complicated. Bamugamba oyina multiple citizenship agamba nze siri ndi Munnayuganda wadde ndi Munyarwanda. Njagala okukiralifayinga kino Dr. Lawrence Muganga tebamusuulangako kuva mu kakiiko nga bamulanga kubeera Munyarwanda oba nga bamulanga kubeera nti alina akakwate ku ggwanga lya Rwanda. Baamusuula ku nsonga zezimu ze baasuulirako banne ez'okubeera ne kibayita dual oba multiple citizenship. Naye ate ye bw'aba yeewozaako akifuga akizza sayidi eri ewatali kwegamba ebibuuzo nga bikyali bingi ebyebuuzibwa ku nsonga eno nga tugenda mu maaso n'okuwulira bwe baali baakamulonda ono Dr. Lawrence Muganga twawulira gashumba nga ebigambo byafubutuka nga biraga wandiba nga wabaddewo ekigendererwa mu ministry eno ey'ensonga
z'omunda mu ggwanga. Gashumba yatuuka okugamba nti wabadde watutawaanya bataddewo waffe. Yagamba semateeka omwogerako ki? Ku meeza ebadde eriisa abantu baffe akakanja kati owaffe gwe bataddewo. Okitegedde nti ku mmeeza ebadde eriisa akakanja baani baategeeza bebadde eriisa akakanja be bannansi oba be bavandimwe embu abasangibwa mu ggwanga erya Uganda oba abanyalonda abasangibwa mu ggwanga erya Uganda abaazaalibwa mu Uganda. Gashumba ne banne abeeyita abavandimwe newankubadde nga abanyalonda abaazaalibwa mu Uganda bangi abatakkiriza mwono nonsense. Kakati Gashumba n'ayogera ebigambo ebyo nga mukwano gwe nnyo Dr. Lawrence Muganga bamuwadde ekifo ekyo bwa minisita. Era kyova olaba bino we byatandika okugenda maaso n'okubanga bigootaana Frank Gashumba yabadde tava ku lusegere diiru ki ze babadde babala mu ministry eyo eya internal affairs. Kati wenjogerera ekigudde mu State House ye nabe kye bayita nabe agudde mu State House oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Amerika nga liyitamu embassy yaabwe etuula mu kibuga Kampala era nga liyitamu ambasada waabwe atuula mu kibuga Kampala bamaze okubanga babaanukula ne babategeeza nti bano abalala bonna ekyamazima tetumanyi kiki kye baliko naye ffe tumanyiiko Adoniya Ayebare ye yatandise ku process ey'okugenda mu maaso n'okubanga agigobanga bwe nagikuwadde olunaku olwajjo mu vidiyo gye nakuwadde bw'obanga vidiyo eyo tewagirabye nja kukusaba dayokko mu vidiyo si nnyingi eziyise ojja gigwako process ekulaga butya omuntu bwagenda okulinawunsinga obutuuze bwe. Kakati ambasada Adoniya Ayebare ye yekka eyagenze maaso n'okubanga atandika ku process eyo omusajja oyo gw'olabaawo bwe baali balonda nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Uganda era bw'atyo bw'agenda maaso n'okubanga abategeeza ambasada w'eggwanga erya Amerika. Isekuta abantu abalala babiri ku ttemu eryakoleddwa ku Ggongodyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Rachel Kawala ategeeza nti kubakwate kuliko Mugwisa Obedi yalabikira mu katambi nga yambadde omujeezi ogwa kyenvu ng'akubira ddala Ggongodyo ku mutwe n'omukuumi mu kampuni ey'obwannannyini Owino Joseph. Kawala ategeeza nti bakwatidde Mugwisa ng'omujeezi ogwa kyenvu gwe yalimu ng'agututte wa ddobyo okugwoza era gye babijje. Nga omuwendo gw'abantu abakakwatibwa akubyekuusa kufa kwa Ggongodyo baweze 10 ng'era tukyagendera ddala maaso okuyigga bonna abenyigira mu kutemula Ggongodyo Sydney. Era basabye abo bonna ab'obuyinza okulaba nga famire nefuna obwenkanya. This is what they believe, that Sydney died this way so that mob justice can come to an end. Let us see that mob justice comes to an end. This was really gruesome. Ssentebe w'erosa Okutani Ronko Alex Guga Nabende asabye gavumenti okulaba nga ekyatuuse ku Ggongodyo ekituuka ku munnayuganda mulala yenna. We call upon the authority to come up and expedite the process of justice for our son. Because as Bugisu, as Uganda, we have lost a talent. We have lost a star. Kitaawe omugenzi nga Javi Charles James ayogedde ku mutabani we ng'omwana abadde ow'empisa n'eggonjebwa. Our son, Sydney, was such a very humble boy. When he came into our lives, we were very, very excited and happy. There is no peace. If there was peace, they cannot murder a person in a capital which is surrounded by policemen during the night. Ssentebe wa Bugisu Cooperative Union Nathan Nandala Mafabi agambye nti beetaaga gavumenti ekolenga yakola ku ttemu eryali eggaba nga kkooti erina kutuula bukoto mu kifo kyennyini batidde Ggongodyo kubanga yatemuddwa mu nnyenye ya ggwanga.